bono bakanjira busindikira abantu bonna abali ku mutimbagano nga mukwata amasimu gammwe n'ebibanja byammwe by'oku mutimbagano omuli Twitter, Facebook, YouTube ne TikTok. Nga gwe obadde ku TikTok emyaka gyonna munyumya emboozi ezitazigatta ggwanga nga za buseegu, za kuwemula, za kukwana, za kunywa mwenge. Nze ebigambo byenjogera byakukyusa ggwanga nammwe nga mwemuli abeefula nti eggwanga teribakwatako. Wabula ngenda basaba ekigambo kimu, nze nga bwe singira mu social lives zammwe n'ez'Abannayuganda bakola live ezitakwatagana ku byankyukakyuka. Nange saagala muyingire mu line of duty eyange ya politics kubanga sirina budde bugenda bba mentioning eribadde general message 1. Erinnya lyange mulifudde eryokuzanyirako bwe mbeera mu programu zammwe ez'obuseegu. Nze siri museegu. Era soogera nnyo kumanya g'abantu wano ku social media bw'obanga taze mu line ya byabufuzi. So ngenda basaba bw'obanga tuli mu line ya byabufuzi sigenda kuwa budde. Sigala mu line yammwe ey'okunywa omwenge ey'okwogera emboozi zitagatta. Ffe twogera mboozi zigatta ku ggwanga. Nze nabagamba si discussinga personality ya muntu. Personality ya muntu gye discussinga nga zize mu line of duty yange ya politics. Awo ngenda ko discussingako. Wabula mwabawoza mwe temuli mu politics nga ate muli mu diaspora n'abala muli mu Uganda mubeera ku programu eza divide and rule, mubeera ku programu eza blackmail, mubeera ku programu eza diversion. Ne tubaleka ntabo wabudde naye nga mwebuzabuza nti muwagira nkyukakyuka nga muwagira NRM which is okay. Please njala bategeeza nze erinnya lyange Lumbuye lya byabufuzi, strictly lya byabufuzi. Tojja kunsanga ku programu simanyi ntunda mataka nkola visa simanyi ono yayombye nani simanyi ono yakuddaani simanyi biki. No, strictly my line of duty is struggle and revolution. Siri mu biboozi byammwe. Kyovula nkola programu nvaako ssaawa 4 ez'ekiro obudde obusigadde n'embuumuza omutwe gwange nkola research. Ngenda basaba mwenna bakazi mwe n'abasajja mmwe abeera ku social media nga mu mulimu gwammwe gwa kutambuza ebiboozi bitagatta naye ng'ate mukolera state. Mwesonyiwa abantu b'enkyukakyuka, mwesonyiwe Lumbuye kubanga zisina budde bugenda kwogerako. Lwaki okonsentratinga ku linnya Lumbuye? Wano sivunaanyizibwa ku ntegeera yammwe. Nze nvunaanyizibwa ku ntegeera ne byenjogera bivunaanyizibwako. Lwaki? Nkoze programu zino almost for good 6 years nga information yange eri 98% collect. N'abantu abawonyezeddwa olw'ebigambo byenjogera bakola ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda. Abantu abakyusiddwa obulamu bwabwe ku bigambo byenjogera bakola ebitundu 8 ku buli 100 mu Uganda. Abantu abakyali abalamu nga bannabyabufuzi bannabyansuula n'abantu abala bakyusibwa programu zino. Olya bulungi nnyo olw'ensonga nzikola. Kati gwe bw'ova eno otandika okwogera ebigere bitategeera kubanga totegeera politics. Ekigambo kita politricks. Abamanyi politics itizoke wabula ekigambo kye bayita politricks tojja kitegeera. Nze nasoma politics n'ensoma ne politricks obukodyo bw'ebyobufuzi. Ompulya bulungi nnyo. Kati bwe nkugamba nti nfulumiza information giwe time egenda kujja. Bear it with in your mind that information egenda kutuuka. Wano nga tetunafuna social media platforms, Museveni yakozesanga chance okweliminatinga Bannayuganda ng'abawa obutwa, ng'abawamba, abasetting accidents, babbye eggwanga nga tulina bakolera Museveni tugenda mu bululu n'akulyetinga groups ze. So bwe tugenda tu exposing ebintu bino gwate kikwatirako wa agamba tuli mu politics. Wanafene ngamba nti mission ya Museveni ne banne bakola ekintu ekyokukozesa abaana b'ababuwala okubakoleranga mission zaabwe ez'okuwasa abantu bonna bannabyabufuzi, bannansuubula, abakulembeze b'obuwangwa, bakabaka baani bonna ng'ekigono ky'abaana bano kweddiza bintu byabugagga by'abantu kubatta kubajja mu information kuyamba Museveni controlling abantu abo. Namwe mukimanyi bulungi nnyo obulamu bw'omusajja nti
omukazi yenna akontrolinga obulamu bw'omusajja 60% kasita kidda nti mukazi we gwali naye olaba omusajja asobola okukyaba oluganda olw'omukazi kati ate omukazi ng'ate musajja amwagadde nga mufunyira kugwera asobola mukola kiwano nabagamba nti bagenda kujja amabaala ga Nakabala bateeka amabaala nga gali state funded nga bagenda kutagetera mu bannayuganda nga baweramu obutwa gw'omanyi abantu abafa mu mabaala ago nga tebabogedde on daily basis lake enough mulabayo omu public figure nti ogundi yafudde tumutegedde abantu bangi bafa ng'anywedde omwenge nava mu bbaala n'agenda ewuwe n'afa tebamuziika tebategedde kibamuse kati bwe tubaga nti amabaala ago bagabiramu obutwa nga ggwe oli mu diaspora tojja na Uganda obanga ne Uganda ojja nga naawe ogwa omu ku bo please zip up your stinking mouth musirikeeko kyotalinako information kireke fe bakirinako information tukyogere fe tulina information nti abawala abanyarwanda basinga obungi ebitundu 8 ku buli 100 missioni zaabwe zimanyikiddwa kutta kucyankalanya bufumbo kubba na kubega zezo information details balina kati bwe mbanga nkyogere nga kinako information please zip up temutumalira mudde tukimanyi nti abaganda manya bangi abasoga manya bangi abagisu manya bangi abatolo manya bangi buli gwanga lyonna mwalituulamu nga mukozesa amanya g'amawanga ago okama free nga mukole bimwagala tukimanyi bulungi nnyo so if we come out to expose you ne mutandika okusirwala nga mubutiisa mukiveeko ffe tulina information gye mutasobola kufuna mukiveeko tulina obusungu ku bantu baffe bafudde mu bintu by'ekisiro genda obuuza abantu abali mu diaspora baani abatambuza obutwa bayita baganda manya basoga manya naye ng'ate missioni zaabwe zakutagetinga abantu bali mu diaspora baagala enkyukakyuka gwe oyagala okutegeera genda mweze muyita executive buzz otandika osibe obusiibu oti nga gula yakulaga identification ye ne originality ye 90% bonna abaana bagenda okuva amabaala ago bonna baakabano kinoonyerezeeko kinoonyerezeeko awo sigenda kulwawo njagadde bategeeza butegeeza katugende ku kyatulese ekituufu ekyenkuba etonye mu Uganda sijja kyogerako nnyo wabula kansooke mbagambeko ekintu kimu bwe tujja tubagamba nti eggwanga ffu tuba tutegeeza nti eggwanga ffu lwaki ensi zonna zirina ekitongole ekikwasaganya ku kubuulira bannansi embeera y'obudde bweneeba buli lunaku ne mu maaso bweneeba